Minister yatugamba ndoze emyaka ng'esatu emabega kantu ako ka trendinga nnyo nti economy ya Uganda egenda kola ki nalabye mukwano gwange muganda wange kubanga tugwa mu kibiina kimwe eky'abarotarian omwami Nwagaba deputy governor nga ayogera nga agamba nti mu nsi yonna si mu Africa yokka naye mu nsi yonna Uganda ekwata ekifo kya kubiri mu nsi ezisinze ennyo okukwatirira ebyenfuna nga bitambulira bulungi nga bajjawo okunaabulula kw'ensimbi inflation. Ekyo nempulira nga kinsanyusizza naye ate ebyembi ekyogerwa ate si kyekiriwo mu buliwo nti ebyogerwa ate byanjawulo kubiri ku ground. Kati ekintu ekyo kyogerwa era ne ba minister yatugamba ndoze emyaka ng'esatu emabega kantu ako ka trendinga nnyo nti economy ya Uganda egenda kola ki kati kitegeeza nti yali agisuubira okuba ng'egenda kuddukira ku speed ya waggulu ate ng'ekola bulungi kye tutannaba kulaba mpaka olwaleero. So ebintu ebyo byogerwa okutuzzaamu amaanyi nga bannansi kubanga ate tosobola kuba ng'oli mukulembeze ate nga gw'omalamu abantu nga gw'obuli abantu ekituufu ne bw'obeera ewaka ng'oli mu makaago abaana tosobola bagamba nti kiri bwe bagamba fizi muzei mugende ku ssomero mugende ku naye gwe ng'omanyi ojja genda ogamba headmaster please allow naye ngeno omwana amugambye kiri bulungi mwana genda osome gwe mulimu gwokola ki kusoma. Kati kyeki ye embeera gye tutambuliramu ng'eggwanga nti abakulembeze balina otuzzaamu amaanyi tube nga tusigala tukola tube nga tusigala tulowooza nti ebintu bitambula bulungi naye ng'ate bw'otunuulira ku bintu engeri gye bitambula nze ndowooza birina engeri gye bikwatiddwamu n'engeri y'ekigayaavu. Ekisooka tulina obusobozi okusala engeri gye tusaasaanyamu ensimbi